mu kkooti eno ey'olujjudde tulegaba munnamateeka Christopher Okero Nyomo nga lijjadde ku mbuga atandise nakusiya omujulizi w'omukaaga Phoebe Namutebe ebibuuzo. Namutebe nga mukozi mu kifo kya Ggaba ali Childhood Development Center okumala emyaka 5 nga labirira abaana agambye nti bali abakozi basatu balabirira abaana okuli Nora Namiro ne Sarah Deke kyokka kola omunabi yali akoze ng'abaana bonna awamu bali 40. How many children are there that are learning center? Including the 4, the 8. On that day, there were 28 from the vulnerable side and there were 16 from the daycare side. Okay, by the time they came, make the alarm, they did to the children were already cut before. That man was in the process of cutting the children. Ategeeza kodi nti Okero teyamuggyako biwandiiko bimukwata ku bwe yajjira kuba ali abategeeza nti eri wakubiri tankeera era nti woofiisi weeri ne Okero yatebulira abaana wali kumpi ddala. Will I be right that you never bothered to ask for his identifications? Yandibadde mutuufu okuba nti tewasobola kubeera ng'omusabaako ebyo byali bimukwatako. Twali musaba naye yagamba the next time ng'aleese omwana agenda kuleeta all the documentation ezimukwatako n'ezikwata ku mwana. Omujulizi w'omusanvu Janet Odongo ono amaze mu ssomero emyaka 15 ategeeza nti yakkanye n'Okero okusasula ssente ku mobile money ekintu kye yakola. So I told him that if you are sending the 190,000 will include the withdraw fee. Yamugamba obaweereza ssente ezo 19 ayongerako n'ezo ez'okugyayo ssente ezo. And he told me it's fine, let me put there 5,000. Nangamba kale tewali buzibu era nakayongereko naye 15,000. Bwe yafulumanga amaliza gavumenti yamulingirira mu ddirisa ng'akutamye ku mwana we yalowooza nti yali amukuba. Ategeeza nti yafuluma ofiisi ng'akuba endulu kyokka omutu bwe yamulaba n'amugalulira akambe ng'akanudde amaaso n'adduka mu kasonda. So he stood up and left the child who was lying down. Era n'ayimuka n'aliko omwana oyo ng'omwana oyo yali yeebasaawo wansi. And he was lifting the knife towards me. Omujulizi omulala n'agambye nti ye Hashim Juma w'Endejje Namasuba ng'akola mu kampuni y'ebyentambula ng'asabye kkooti obujulizi bwe abuve nga tebamukuba ebifaananyi. Ategeeza nti Okero yamumanya bwe yamutuukirira ku WhatsApp ng'ali kumupangisaako emmotoka. If you want the card the next day on 13th. Yali ayagala emmotoka olunaku lwaliddako ennaku z'omwezi nga 10. 13th of Ogwaddi March. Ogwokusatu. Which year? Mwaka ki? 2026. Mwaka gwa 2026. Okay. But he did not confirm with us. Kkooti ewumuddemu wabula oluzzeemu Okero n'ategeeza omulamuzi nti teyawulira bulungi yeetaaga bujjanjabi. Omulamuzi alagidde omusirikale w'amakuumiro okutwala Okero mu ddwaliro ajjanjabibwe. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.